nsonga zino eza World Bank, people picked interest mu nsonga eno ne bawako ebintu bye balondayo. Tutandike ne tweet ya Salvador, then tudde ku ya Kyagulanyi. Bagimpekawo tweet ya Salvador. At Idrinji yagenze ku Twitter n'ateekayo police brutalizes people, World Bank anesirika. Ebyo n'ebintu byonna tubyogera, obiwulira abantu ne bapostinga, Kyagulanyi n'akuba ennyimba. Not only Kyagulanyi, like people have talked about this. Omulembe gwa Besigye gwonna gwayogera ku bino ebintu. People are killed during elections, World Bank ache. Kidnapping innocent citizen, World Bank ntai. Torture of opposition members, abalala abakyali mu makomera, abalala baabula, bantu baabwe tebabalabako, World Bank tebitukwatako ebyo byammwe byeyo. Corruption, here and there, World Bank tebinkwatako. Signing the anti-homosexuality bill, World Bank tugenda temuddamu kusaba loan. As a Ugandan, Abannayuganda kye beebuuza wano, interest ki World Bank azeyina mu kintu kino. Kibaba basiba ku bantu ekintu nga kino. Because binnyo bye tuyise baba fighting because bo kye bagamba mbu this is a human right. Omuntu okubeera kyayagadde oba akifuula nnenge oba mulalu oba ali ku bikukujju mbu ddembe ly'abantu. Salvador kyabuuza okubonyaabonya abantu okutta abantu si human right. Okukwata okukidnapping aba innocent citizens si human right. Okutocheringa aba opposition members si ddembe ly'abuntu. Lwaki ku nsonga y'erino etteeka lwe bavuddeyo ne balaba eddembe ly'obuntu? Patwiti ya Kyagulanyi. Yabadde addamu wano World Bank we yatutiza Uganda's Anti-Homosexuality Act contradicts the world's values, World Bank's values. After reviewing our portfolio in the context of the new legislation, no new public financing will be presented to our board of executive directors. Aba World Bank abatwitinze ne bagamba etteeka lino Uganda lyasayininga likontana nabo kye bakkiririzaamu. Era ne bagamba bwe bamaze okubitunulamu ne ku tteeka lino ababaka baffe lye baayisa tebagenda kuddamu kuyamba any public financing and all that. Kyagulanyi we yagidde n'agamba it is disturbing how institutions like these ones give priority to only gay rights and ignore all other gross human rights violations, including mass murder, torture, detention without charge, and undermining democracy by rigging elections. Dear at World Bank, all human rights yabadde yeeyongerayo. Baagala obatunuzaamu tweet ya Kyagulanyi teyawukana na ya Salvador. Nti kubikolebwa bino bintu tubadde tubyogera no ku mawulire abantu banoonya abantu baabwe kino kyabaddewo. World Bank just eddembe ly'abasiyazi ddala lye lisinza obbaluma okusinga abantu abafa ne babawulira tubeera wano mu kalulu byonna ne bibaawo byonna ddala eddembawo we lisinza okunyigirizibwa kigenderera ki? Sijja kyongerako nawe oli Munnayuganda osobola okukomentinga osobola okulowooza nga bw'oyagala aho we tutuuse ku tteeka lino.